okubanyumiza byaddala gyebiri era mbijja ku mutima. Mbisirikidde emyaka mingi giringa mu 10 n'okusoba, naye gye nkomye okusirika mpuliranga emirembe mu nsi sirina, kuba buli lukya njagala kufa. Osanga wenna ayogera n'enkibuulira abantu, naawe weera ku mutima, kati leero kola ki? Birabe. Naye nandibirabye nga tebiva mu nze. Guma n'abalaba oba n'abatuwuliriza munansonyiwa. Emyaka gye nalina emyaka 21 n'ebiseera ebyo, nakwata omwana ono. Omusawo samuwa sente kuba yangamba yewe naafuna nja kola ki? Nja kudda. Nakwata omwana ono nengenda ne musuula. Agenda ne musuula mu bitooke. Nsaba buli gwe nanyiza yenna mwegye emyaka egiyise mu mbeera yonna ekizibu kibadde ng'ekyo. Manange ensuula bubi, sirina mulimu, buli kyenkwatako kigaana. Mbulwa n'ekyokulya nze nsiririra buugi n'ensuulirira obuugi. Nembeera mu nnyumba sirina gwe nkubira essimu olw'ensonga abantu bonna baakola ki? Bankyawa. Sisula wabweru, mbusula wabweru wa nnyumba nedda. Fikize nebaka essaawa 10 ez'ekiro. Otulo tetunnuma, naye ngenda okugenda mu buliri nga bwonna butobye, nga bwonna bulimu empewo. Era ne baŋŋamba nti engeri ffe gye tusula ebweru. Kati naawe wadde osula munda naye beera ng'asulawa. Beera ng'asula wabweru. Eniriyaliti omwana yali musota. Omwana yali musota kuba nange bwe nabikula baketi nga ndi kujjamu bino byenva okugirira nsooke njozeemu muli omulala nnya addemu ogwokubiri. Nange nakuba enduulu omusawo nga bwe yakoze eki? Bwe yakoze. Kati bwe nakuba enduulu omusawo yajja kuba eddwaliro teryaligana amanene nnyo. Wali nga mu maaso waliyo kiriniki dene mabega nga bagaba ebitanda bazaalirayo biki. Nakuba enduulu omusawo yajja nankola sagala osasamaze eddwaliro lyange. Naŋŋamba muwala sagala osasamaze eddwaliro lyange ate sagala otiise n'abalala abali ku kitanda. Yaŋŋaana okutya oba aha. Naye nze gwe yali agamba byagaana, nali nga sisobola nakuyimiranga nga kyendabye sirikikiriza. Namala naŋŋamba abo bonna baana bo. Nakubira Ssaalongo essimu ne munyonyola eyo embeera. Ssaalongo yaŋŋamba buli kimu agenda kikola. Nankakasa nga neyo embeera tenakola kitenatuuka. Guno ogusembeddeyo ddala. Ebirala sigenda kubyogera naye nga Ssaalongo yankubira naŋŋamba tugenda bimaliriza. Negye buli eno Ssaalongo yasirika. Ssaalongo nako okujjukizanga ebintu ebyo naye amazima geego olwaleero nkoze eki? Ng'ogedde. Deni na buli eyankubiranga essimu ng'ayagala okujja okundabako. Eyo y'ensonga eyaŋŋaananga. Era nsaba okwetondera bakojja bange be nayomba nabo. Nsaba okubeetondera kojja sigenda bamenya mannya. Naye mwajja ne mubuuka geeti n'okwata ekamera n'otekaawo. Alinteeka nga wamagi ga musota ago. Ng'embeera egaanye. Butereevu ku mukutu Viki Exclusive bwe tukyasinzidde okubeera nga tubaweerereza mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru wali buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba okossaako okuba nga otuwuliriza. Munatusonyiwa tetwasiibudde mu kitundu ekyasembyeyo naye tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Guno mulundi gwa kubiri nga tulikodinga kamera bwegaana tekibangawo. Tulikodinze eddakiika kumpi 25 eddakiika zonna ze tulikodinze kamera ne freezing omulundi gumu n'ebibadde ku kaadi bye tulikodinze ne byesiimuulako omulundi gumu tekibangawo. Kale agange nze Viki tukyali ku mboozi ya Nnaalongo. Ono nga yazaala Abalongo, omu n'abuuka, omulala yazaala Musota newankubadde yalimba Ssaalongo we nti yazaala Mazzi
ne Saalongo ne yesuulirayo gwa Nagamba oluvannyuma n'alaga obuvunanyizibwa. Tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri tumanye bino wajje binakkira nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe era nga vidiyo eno tugikoledde awaneeno ensambya ku ekereziya katusaba tukwatireko byonna bituuke ku nkomekerero ya byonna ne kamera ereme kuddamu kufuna buzibu bwonna. Liking a video etuuke ku oyo ayagala okubanga awulira information eno n'okulaba ekitundu ekyokubiri. Buli liking a video edduka ku misinde gy'amaanyi netuuka ku oyo ayagala ogiwuliriza n'ogiraba mukadde. Twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Naalongo byoyogerako ffe tubitestifyinzeeko mu ddakiika ntono oba oli awo. Katusabe Mukama bitambule bulungi kireme kuddamu kubaawo. Amiina. We twakomye mu kitundu ekyasoose nga bakuwadde abasawo. Omusawo akuwadde ebibbo n'akuteerako obukwakkulizo obw'amaanyi. Obukwakkulizo kyobwo bwe bakuteera ku bibbo. Kati omusawo yaŋŋamba, tujja kwongera ku ddoboozi. Omusawo yaŋŋamba ekibbo kino mulina kikwatamu babiri mwekka gwe ne Saalongo. Nandagira sikiteeka wansi w'ekitanda ate naŋŋamba olina okubeera nakyo n'omulamwa nti oli kusonderamu ssente za kuzimbira abaana nnyumba yaabwe obajje wabweru mumpewo obazze munda. Konze yesewo bwe nagamba Saalongo baŋŋambye ebibbo bino kino ne kino ne mugamba naye mbadde njagala bireete eno kuba gwe tojja wange naye ate nze nkola ki nze nzigyewuwo. Naŋŋamba tekirina buzibu gwe beera nabyo wa ewuwo. So Saalongo yalinga talemera ku nsonga ng'akulaga nti akitegedde n'amala n'akola ki n'akita n'akireka awo. Mwami Viki twasigalamu eyo embeera naye sigamba nti Saalongo yali bulungi nedda era yasigalamu eyo embeera nga tali bulungi naye nze nali ndi bulungi siri bulungi oba birungi si birungi. So nasalawo olwokuba nalina obuvunaanyizibwa nasalawo ngende noonye omulimu nkole ki nkole nsobole okugenda ndabe nga nsonde ssente ez'okuzimbira abaana ki ennyumba. So nagamba Saalongo nina we banfuniddeko omulimu ndigenda nkola bwa house manager wali eyo Kenya. Saalongo nangamba tekirina buzibu genda oyiye nga nange wenkola ki wenjiya tulabe nga tukola ki nga tukivaamu. So bwe nagenda eyo natuukayo waliyo omwami nannyini kifo we nagenda waliwo yali hotero nga kuliko gardens bakolerawo emikolo biki nga waliwo aw'okusula kwaliko minibar. So nengenda ndaba omulimu gwe bampa nga nsobola okukola kasita mbeera nga sibya ate nga nina ekigendererwa ekyakola ki kyoyagala otuukiriza kyantwalayo. So bwe ntuuka eyo saakola banfunira lumu mwe neebaka nembeerayo olunaku olwasooka olunaku olwokubiri naye nali nnywa nga ndya nembeerayo olunaku olwokusatu sirina kyenkola ki sirina kyendaba. So mala ngamba manager nti nga sirina kyendaba kiddako kati manager ajja n'obubaka omugagga nannyini kifo yali amutumye nga amugamba nze akola ki anjagala. Omwami yali mujjaluwo nga Munakenya. So ndowooza engeri gye nagendayo ng'oba bo tebabeera na bannayuganda oba namusanyusa awo ebitowe bityo. So bwe yaŋŋamba namugamba nedda ng'akwagala laavu yatuma 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 wali twali tukwasaganya olulimi. Wanze nali ebiseera ebyo nga simanyi Luswayiri naye ng'Oluzungu ndumanyi nga mmanyi n'Oluganda n'Olusoga kati ate n'oli naye yali ng'abimanyi. Kati omwami bwe yejja n'ambuya ne mugamba nedda nze kyandeese kukola nina obuvunaanyizibwa biki ne baŋŋamba nedda kakkana. Kati ne nnindako ne wayitawo wiiki esooka ne ŋŋamba omwami wabeera tebali kumpa mulimu nze ndikola ki ndikuddayo. Kati kwe kunsomera egyo emirimu egyaliwo n'aŋŋamba nkuwadde ogenda ku managinga wano ogenda kola wano bwoti ne bwoti ogojja n'osasula abakozi biki kugamba n'ekifo kyeyampa
wadde nali muganyi ng'ate kinyongera okunsika nti oba njira ngumirako wano jjukira eri navuddeyo waliyo obuzibu tulina kye twagala okola ki okumaliriza so kati munaye mwami Viki temwagwa mulaavu tetwagwa mulaavu wabula ebigambo bye yaŋŋamba nabiwuliriza ne simuddamu ne mbigaana ne nsigala nga nkola kati Viki esooka ey'okubiri ne bankubira essimu ewaka waliwo obuzibu obwali bukoze ki obwali buguddewo kati bwali bwetaagisa ssente nembuddewo obuzibu bwekuusa ku mbeerayo eya bino teyali ya bino byali byawaka nga byetaagamu akasente so ne mbagamba nti nze eno sinabakola ki sinabakufuna musaala naye ng'olwedde sente zeeri zaali nnyingi kuzaawa kuze Uganda ne mbagamba ndisuubirawo emmalamu omwezi ngenda funa akasente kuba akasente kalungi so bwe nanyonyola oyo boosi nti waliwo ekizibu nekini bwekiti ne bwekiti ekiguddewo naye baagala sente weeziti ne mugamba naye kati simanyi nangamba tofaayo ngenda kola ki kuzikufunira mangu ago ne tugenda ku M-Pesa nambuuza namba ya mukadde ne bazisindika nensigala nga nkola kati nabeerawo nenkola omwezi ne gugwako nampa omusaala naye yali nga andabirira n'ebino ebya bulijjo kubeera naye mu bya mukwano omwezi ogwokubiri ne gutuuka n'ogwokusatu ne mugamba nze ndi mukuddayo eno ndaba embeera sigenda kola ki kugisobola kubanga nali ebyeddala nga ndaba sigenda mmalako ebyomukwano akyakusuubwa ng'akyaliko bye byali biri kunzijayo kati naye Saalongo ye nasigala njogera naye era Saalongo wanaaba alabye sitole eno namulimba nti nagenze erikola ki kukola bwa housemaid kati nga twogeranga luvannyuma naku bbiri twogera naye ng'era twogeranga naye ye embeera esitiiro yali nga tenabakola ki kutereera so olunaku lwe nagamba kansimbule enzireyo eri gye namanyira netetenkanyiza eyo omwami oyo omujaluwo nagenda ngaokolawo enti tiketi naye yanvaako emabega nangamba nze sigenda kukkiriza kola ki kugenda bulira obuzibu bw'olina ngenda kola ki kubukuyamba jjukira ekyantwala eri ssente kuba nali mu birowoozo ngaera buli ssaawa nkaaba ngaera bw'olabye embeera kati ne mubuulira saamubuulira bino eby'abaana wabula namubuulira buzibu bw'awaka nino omwana kino omukadde biki nangamba ebyo ngenda bikuyambako sijja kukweka namala nenzikiriza neŋŋanza ki boosi wange oyo naye ndabika ndowooza nabeera naye emirundi ng'ebiti neera nga omutima guŋŋamba kola ki ddayo kati ne mugamba omanyi kanzireyo waka nona engoye kasita maze okumanyira ekifo nja kukola ki nja kudda bwe nagenda neera nfuna etiketi ya bbaasi omwami oyo neera yaŋŋamba tugenda bameka babiri mujja mwine Uganda tujja ffenna ndi kunyumiza kubanga nasazeewo okwogera mazima era nebino eriyo ababimanyi kati nsalawo nti ndi mu kujja naye aŋŋamba tugenda babiri konza tekirina buzibu naye we twali tujja yaŋŋamba ndigenda wammwe njagala ngende nkusasule tukomewo nga oli mukazi wange muki mu bujjuvu naŋŋamba nze nakwagala biki naye ndaba olina ebirowoozo kino nakino njagala tugende nkakase bazadde bo nti nze nkola ki nze nkulina kati ekintu ekyo kyansanyusa naye ate tekyansanyusa nnyo olw'ensonga nalekayo ki nalekayo Saalongo wange ye nali mwagala Saalongo yali wa ku mutima ye nali mwagala kati ono azeewo obuzindowooza nga kumalira bizibu naye ng'obulamu bwange buli kulowooza ni Saalongo kati netuddayo twagenda mwami Viki omujaluwo yalina sente ze tetwakola mitingi za kwanjula wadde ez'okukyala kakubeera okubisa kaadi naye we twagenda ne tutuuka busi ya ku booda ne tugenda ne tufunawo okusula nangamba njagala okwata essimu okubire maama omugambe nti kino tuli mu kujja ne mugamba emikolo babeera bagikola tebabeera muntu omu olina obeera n'abakoze eki abakuwerekerako nangamba gwe tewali buzibu kasita mukadde akkiriza naye jjukira mukadde akimanyi Saalongo yakola ki ye musajja gwe bamanyi yaliwo bwe baze balaba va ku bino ebyokugamba mbu embeera yagize bamwerabira olw'okuba ki ofunye omugagga kati munaye nga nkola ki nga nkwata kkubo
nga buli kimu twakimalirawo kuba wabeerawo ssente buli kimu kikola nga nfuna ngoye bintu byagwawo obugwi mwami Viki nga tugende waka nga tusooka tukola ebyo ebyokukyala omunakenya ng'asigalamu mu Uganda ng'agamba nti tuli kukyala nga tukubira bamuzeeyi kuba tata wange tabeera wamu naani ne maama kati nga nabo tubategeeza nti naye tuli kutegeka ebintu bino mu wiiki etya kubanga esente weeziri nti tewali buzibu. Saalongo tabimanyiiko talina nekimu kyamanya ate nga Saalongo yali nga twogeranga naye paka ne leero tabitegeeranga yabimanya. Kati nga wiiki eyo etuuka naye nga tusula mu hotero n'oyo omujaluwo kati nga Saalongo nga simwogera nako era mu kutusaayo amawulire waka nti ndi kuleeta omwami oba ndi kugenda kyaza omwami oba omwami ngenda kwanjula baali bamanyi oleeta Saalongo era buli omu yali amanyi nti otwala kati nga munaye nga olunaku lutuuka olwo olwokusala nti musooka nakukyala nga ngenda na mujaluwo wange naye buli omu yaŋŋamba nti bambi Saalongo kisajja kyattu bwe bandagirawo nti tebakoze eki tebamusiimye naye nze nina ekizibu kyange ndikwagala osonda sente zaki ezizimbira Abalongo ezizimbira abaana baveeyo wali baŋŋamba baterawo akayumba munnange ate kyetwogera ne leero nga bivuddeko kati kamera njiraba kweri kubanga nvalabe wano ebintu ebitoogerekeka tugende maaso kati munaye nga ebyokukyala biggwa nga tukola bajeti kino nakino kyetaagisa biki ng'emikolo gibaawo ng'abantu basanyuka ng'abantu basanyuka bino nga bibaawo bino nga womanye omukolo gw'okwanjula we gubeera naye emikolo egyo gyaliwo leero ku lw'omukaaga jjukira era twali tetusobola kuddayo twali tulina okusula ate tukole ki muddeyo eri naye nga jjukira eno wadde nagenda eri eno naleka nina amabulooka omwana wange mwakola ki mwasula kati ng'ani amuwa eri yamuwaawo wonna olwo nasaba oli omwami omwana aleme beera mukambwe nga wenkunyonyodde so awo wona ngende Kenya sina mbeera mbi gye nakola ki naye jjukira ye yasigalayo ate kati takyakola ki takyafuna nze byonna nga ngenda mbyerabira nobyerabira nina mission kunoonya ssente kola ki kumugjawo wali mu bulooka nga munange ng'emikolo giggwa nga tusula mu hotero enkeera Saalongo nga nkubira essimu naye nga n'omutima gwa Saalongo omugagga agukwerabizza nga gwanvuddemu dda kiri kye natuuseeko nga Saalongo tolina kyokola ki jjukira alina ebizibu era Saalongo wanaaba birabye bino byonna agenda kola ki kubijjukira nga nkubira essimu nga ngamba Naalongo mbadde ndi mu kuva eno naye njagala kola ki kulaba nga mbuzi oli ludda nga mugamba ndi eno waka yali amanyiye wa mukadde nga ngamba naye sigenda natuukayo ngenda koma eno naye nga jjukira emikolo gyaliwo leero kati ye yankubira nkeera kati munaye mwami Viki nga Saalongo ng'akola ki nga mbuuza maama wulira mbu Saalongo ata mbwajja nga maama addamu ng'agamba kisajja kyattu naye yakisaasa buli muntu yasasira Saalongo kisajja kyattu naye jjukira ono twakoze n'omukolo teri byakusonda teri byaki kabadde kagwirawo n'omutima gugenda gukola ki guvaamu ogwa Saalongo olwo n'olyo otandika ofuna laavu ejjampola nga sinakujja mpola olwo yalinnye kubanga buli omu ekyo kyakola ki kyayagala n'okuteeka tenti anaye bavubuka mukole sente weekube gonza ate omukazi takulimbanga nti muwaavu mulungi ne mu bubi waali omuyaya ajja kujja ne ssente amugambe nti ku lwokusatu mbaga njikuba namaze ddokola appointment n'omupaatiriiko amutwala omukyala yenna tagaanangako ffe tubalaba kati so ne bamusaasidde ye agambye enkyajja nga bamusaasira nedda bembagambanga ndaba yali ali mukola ki mukujja kati munaye Viki
ngambulira mama ngamugamba naye angambye ali mu kujja n'abuuza mama n'ambuuza nti manyamba mama wumula mirembe naye njogera ebyakola ki ebyaliwo mama yambala n'afa kati nga mama ambuuza atu abuuseewe namawojolo jukira woba ova eno ngodde eri waliwo awe namawojolo waliwo we batunda enkoko ng'agamba mugamba atuleetere ku bino nga nange ngamba Salongo mama agambye mutwalire ku micomo Salongo yaleeta akaveera aka green akajjudde enkoko nga kakubye ebifibwe kati n'obuuza oyo nga bijjudde naye nga jjukira n'olwajjo wabaddewo ebyokulya ne ku yasanga n'ewaka wakyaliwo emmere y'omukolo nga munange nga nyambukayo ngenda okutunulira Salongo njogera bino mukyali mu hoteli temunnaddayo Kenya kati nno oli Salongo ankubira emikolo we gyabeerawo twasulayo munakenya ku makya n'akeera n'akola ki n'agenda ne mugamba kugenda nze ogenda kola ki ngenda kusanga ba yali aŋŋambye woba ova eyo ojjako n'abakozi Abanayuganda kati kati gwe tokyali mukozi ofuuse mukyala kati kyali kineetaagisa ate okubeerayoko nga wiiki emu ofune abakozi mbapakire nkoleki wenga boosi nafuka dda boosi nga munaye mwami Viki mukole sente bavubuka bannange nga Salongo wange ng'atuuka nga mbuulira we yali emmotoka olwedde nali ngimanyi nga ngamba jangu ndi wali anyambuka gye yali waggulu Salongo njogera bino manyi mukama wanaaba ayagadde ogenda kubiraba nasanga Salongo nga mukovu nga mutono tanagawulira nti wabaddewo omukole olwewa ebyo teyabitegeera nabimugamba namabegako awaawo nga wayiseewo emyaka naye nze ŋŋamba kino ekibadde kiri gaana kamera kyekyaleeta embeera eri Salongo akole ki ave gye yali akole ki ajje enkeera kino ekibadde kitutuuse okitegeera kubanga ndowooza ebyo bibaddewo ne kamera leero leesoose okwogera oluzungu lwe tutategeera n'abaana gy'olegambye ekigambo kikozi sorry kati ninyo eyogedde ekigambo kijoro kamera okyakijjukira naye olwo ne mu dictionary tugenda ddunoonya for the first time kamera okwogera oluzungu olutali mu dictionary okujjako ekigambo kimu recording naye kirala kyeyogedde kyaleka ne mu dictionary tekiriiyo anyway so kati embeera ejjawo osisinkana Salongo amaze okuleeta ebintu ewaffe naye ndowooza sijagamba nti nali mbikkiririzaamu naye ndowooza abaana bange tebasiima mbaleke ate nkole ki nzireyo naye jjukira ebyokulya bye bamaze okola ki okubifuna ate jjukira oli namuleka takyafuna na byakulya Omusota so walina okubaawo embeera nga sigenda ate kukola ki kuddayo Salongo ndowooza kwekola ki kwekujja bino byonna mbirowooza wayiseewo nebbanga nengena nga ogatta dots kati munange nga Salongo nga mulaba yenna mukovu yenna ali awo yali alina briefcase kati ate bwe nalaba mukovu nina ekisajja kyange kyenayanjudde kyonna kinene kiwanvu ate nditunulira Salongo nga ayongera kutama amalamu amaanyi Salongo oba ojjukira simanyi oba onojjukira naye yaŋŋamba tondabawo oti naye nali ki musajja bwato bwe yaŋŋamba kati nabeerako awo era sijja balimba saabeera naye mu nsonga z'omukwano olw'ensonga omutima ate kati gwali eri kumujaluwa mujaluwo kati tubeera awo waliwo ebintu bye yaŋŋamba byesigenda kwogera naŋŋamba embeera kino nakino alina bye yaŋŋamba nga bya bulamu bwe byama bye byali bya bulamu bwe naye ndowooza byali nga birungi si birungi nga ndowooza saawa yonna ye ali muki mu matiga so bwe yabiŋŋamba nze era nga tewaliwo kyebingira naye nga jjukira n'ekyali kyantwala kukola tutereeze eno naye kati ate ndabira ddala nga n'ebyotereeze eno ngenda bivaako nkole ki mbeere eddala n'oli naye mwami Viki nga nkola ki ambeera awo kati yayinanga stress nga atera nnyo okunywamu Salongo nga bamuleetera bondi 7 Lusinzi bamuleetera ebyokulya kwawo yali wali kifunga kya mulembe kati n'abeera mu muluumu n'abeera omu n'asirika naye namugamba nno nange nina ki ebizibu simubuulidde nako nti ndi mugole naye ndabika nali ndabikira ddala nga olabika bugole kati ne mugamba nno nina ebizibu kino nakino kati Salongo kyava ngamba
badde manyi nti oba ogenda teeka ku 2 naye oba olina naawe obuzibu tewali buzibu. Salongo bambi yampa emitwalo aga 3 nga zange. Nangamba agenda olabe oba ogattako olabe ng'omaliriza ebizibu by'ogambe naye nga tebyali byaki tebyali by'abaana nali mugambe byange ebya bulijjo. So bwe yampa 3 nampa n'essimu ye Salongo bw'onooba olabye onojjukira. Nampa essimu ye nangamba agenda ku mobile money nzigireko ssente bwe ziti. Era nengenda ne muleetera ki kaashi. Ne muleko omulwo njagala okuvaayo ate nserengeta nzireyo ewaka kubanga omutima gwa Salongo nali sikola ki tokyagulina sigulina. Nembeerawo kaawo like nga ddakiika 4 n'enserengeta bana akatukeeyo wansi olwo ntutegonja mugambye kankomewo naye ne gina 3 nagenda najjo n'akaveera akagonja ntute waka basanyuse. Mukadde agambye kuzaala kukola ki jagana jukira wali agudde ati alina ebintu mu ddiiro ebitannagabibwa ate n'omuko omukadde Salongo naye agusi ate gwe batumye ebifi by'ennamawojjolo Salongo wanaaba alabye ajja kujjukira emboozi bavubuka mukole ssente. So mukutwala ebintu ebyo namala nengamba nze yo siri kuddayo. Esente azimpadde okirira ne sente n'ebintu ewaka naye Salongo mugambye wewaleka Salongo mulungu mugambye nkola ki nkomawo saddayo nakakati ngenda nona kisente azimpadde ebifi bye namutumye abimpadde kati ki nembeerayo kati neneeberera ewaka ajjukira nali waka sinaba kuvaayo ngenda eri ewali omwana wange oli nga mbeerayo awo ewaka olwakazigo kali okyakapangisa nkasasula nakeekwata olw'ensonga waliwo ekyama kyange ekya buloko omwana wange mwabeera toseka mwana gwe kati munaye nga nkola ki ebyo byonna nno bindi ku mutima mbyogedde mwaka gwe nga ndaba bisusse ng'omwana nga bubanga obuwungera nga ndabe namba enkubira kati namba bwe yankubira nali sigimanyi nga mbuuza ani ono nti jebaleko nyawe kunze kale naawe jebale omwami wati ne wati omumanyi yaze avuga motoka weeti nti mutegedde omutima negunzigwamu n'agamba wandibadde okomawo kubanga agambye yagenda kweta obeera tokoze eki tokomyewo nti ate ali kutumya ebyokunywa kumukumu kati naffe tulitya n'okukola ki okubimwongera jukira ali mulumu atya ate nga jukira nze yali alina byakoze eki byava okuŋŋamba olwo twogera ku Salongo oli omujaluwo yazzeeyo nze ngenda okuddayo n'abakozi kati munaye weyaŋŋamba watyo nenkola ki nentya neŋŋamba naye kanzireyo nenzirayo nambuuza Nalongo ndekeredde ondese Salongo nja kwogeramu bubi basajja kwerabira naye nali munno wali munnange wali ontegeera nga nange nkola ki nga nkutegeera kubanga ekizibu ekyakubeerangako wasobolanga n'okukiŋŋamba nange nenkubuulira ng'ombuulira ebinene biri lwakuba nti sawa zino kugamba tokyabijjukira nga munaye nga nkola ki nga mbeerayo eyo ne Salongo wakomawo olowooza naddayo akakana nsuziza Salongo era abanandaba munansonyiwa naye kye nalina okukola omugole gwe baakawasa n'asuza X kati olwo oli afuuse X bagenda okuvuma nze oba ekyo kijjemu nange simanyi ekyo tukijjemu bagenda okuvuma nze ako tewali kigenda kukuvumya wali otaasa bulamu bwa muntu kubanga Salongo bakubira nti ali bubi afa so omugole teyafuna mukisa gusulako na mugole wabula yafuna omukisa ogusulako ne X yali afa Salongo abaana bennyini bwe mutoba okuvambizibwa fomitembozi so munaye nga nsigalayo kati ate omutima gw'okugenda ewooki era nekwola gubbe wasule wa Salongo tewali kyakolebwa twabeera Salongo tewali namusuza naye tetwabeera ffenna olw'ensonga namutya namutya embeera gye yalimu neŋŋamba kati awo abantu bagumye ekyo kyekyaliwo era Salongo naye wanaaba alabye emboozi ajja kujjukira kati kyekyo kye yavaako okugamba nti namunyooma siraba kumulabawo entyo naye yali musajja kuba wagaana ensonga olw'endabika ye mukadde awo ne bye yaŋŋamba ndabira ddala nga
so kwe kuŋŋamba tondaba booti naye nali ki nali matabuta nali musajja nga nkusanyusa. Ekyo kyamala beerawo ekityo n'alyoka ayogera bw'atyo. So temunkwata bubi naye nasulayo. Kati munnange nga Ssaalongo nga mutereeza nga mugamba naye ndi kuddayo. Jjukira njagala ngene nkebereko kuki ku mwana oli mukazi gwe wali. Naye omwana oyo si nti no nze nagendangayo ne muyita. Ye yaneeraganga bwerazi. Olwo atya kati tayogera nti nooba namuyita nti gundi jangu nkulabe nedda. Wabula nze kwe nategereranga nti nazze oluusi nga yeeyoleka najja mu buntu, oluusi nga amagi g'otute kwotegerera nti yazze n'akola ki n'agalya ng'osangawo bisusu. Ate nga mbijjawo nali nga mbijjawo obutaleetera nannyini bulooka n'ekifo manya nti kyekiriwo. So kati munnange Ssaalongo namulekawo era awalabika yasulawo ennaku ngezi kulumwa. Naye at least nalekanga ebibadde byagala okumwetuza ng'akoze eki nga bikkakanya. Kati bwe naddayo nendaba ku mwana nenkomawo Viki nalinamu sente. Mujaluwo gole omujaluwo nali mujeemu sente nga munnange okusinzira omuntu yabadde agenda okwetanga ngamba nedda kankwate omwami wange Ssaalongo wange kyamuyita Ssaalongo wange mukole sente tukole ki tuddeyo oba kati ate ne mukwata ne mutwala ebukunjo bana banyumirizaawo. Nze jjukira nagendayo ko nganze n'omutwala. So kati kwe kutambula ne tuddayo we nagamba kantambule nzireyo kuba kati nalabanga kigenda mukusanze ninga atereddemu naye waliwo ensonga lwaki naleese oli ate ne Ssaalongo n'akola ki najja. So naddayo ewoolinze bwe naddayo nali nfunyemu akasente kaali kawera ng'olya ngamba ojja kukola kino ne kino ne kino. Ssaalongo agenda tereera embeera ye egenda kutereereddewo ne sente agenda kukola ki kufuna. Obulaye mubeera nga muteredde oba waba afunye sente mugamba akolere abaana ki ekijjulo mukole ekijjulo nga muli aba kubeera mwajja wano bameka ate era abaana mwabazaala bameka babiri. Nze buli kimu ky'oŋŋambye tugenda kikola singa embeera ekola ki etereera. Kati munnange embeera ya Ssaalongo neetereera bwetereera mukubira omwana bamugobye n'akwatayo 2 n'ampa. Omwana mulwadde n'akwatayo 5 n'akuwa ng'embeera ekoze eki ekyukakyuka. Nge waliwoko enjawulo naye nze namala kuddayo. Namala kuddayo naye mu kuddayo kwange ndabika nalekayo emitwalo nga 8 kubanga banguze embuzi ezi 2. Banguze embuzi 2 ne bankozesa ebintu n'ettaka liri lye bantuma ne bagamba mubeerengako wano eno kwegamba ne babanga oli yaŋŋamba mbu ettaka liri eri abaana omwana we namusuula bwemba naligyeyo ne ndimuleetera kitegeeza omwana mba mukoze eki mba muleese. So naŋŋamba tulina okukola kino ne kino naye ebyo Ssaalongo teyaliimu. Nze kye nali nfa Ssaalongo atereere embeera eddewo tufune sente tukole ki tumalirize biri. Munange Viki nga tutambula n'omwana waffe naakuze jjukira Ssaalongo yansanga ono omutabani omuto nga wa myaka 3.5 olwo omutabani ali mu myaka 8 banga ligenderedde. Kyemanya ebyamakulu ndibyogera sina nnyo kye ndi kubuukamu. Ssaalongo ng'akola ki ng'ampitako lumu n'alongo wange awo Katini waddayo Kenya saddayo omusajja olwakkuba embago saddayo bavubuka mukolere sente naye ate mwegendereze nga mufunye sente ako nako kakulu kozesa nnyo omutwe ng'ofunye sente kuba kati omujaluwo naye yali amaze otegeere wakati teyalinnya pasi awo mpa emboozi yadda. Kati munaye nga nkola Ssaalongo akuyita olulala Ssaalongo ampita nalongo jjangu onsanga wano n'abantu we yampita waali wakabi nga walabika bulungi. Nalongo ebiseera ebyo yali anyirira ng'alabika bulungi aninya waggulu eyo gye yampita ng'agamba be namusanga nabo muyimuke twanirize ki n'alongo wange. Kati mu bantu be yagamba okunnyaniriza mwalimu ne tata w'omwana ono Ssaalongo gwalabirira gwe wasooka ozzaala. Kati ekyalinga ekigambo ekyaddako tata w'omwana yaŋŋamba mpa omwana wange mu bantu
kati Saalongo yasigala ayimiridde ono ye yasigala atudde yagana okuyimuka okukola ki okunyanyiriza yangamba mpa omwana wange mu bufunze Saalongo akuyita mu kifo ekirimu musanji we ng'akimanyiiko nga takimanyi yali takimanyi bwe Saalongo bw'akusitula bw'asitula mikwano gye omwali n'emusanji we taata w'omwana oyo mwamanyira nti yoyo kubanga nali namunyumiza story nti omwami yanzaalamu omwana n'akola ki n'amwegaana ne munyumiza ne mugamba omwana wange n'erinnya takola ki talirina kati omwami oyo Saalongo ye yambererawo mu buli kimu n'angamba nze ngenda afuuka tata waaki omwana era buli kimu n'angamba omwana walwala nkubira oba omwana ayagala genda ku trip nkubira oba omwana ayagala swimming buli kimu ate nga ne mukadde bonna waka nga abafaako so kati bafuuka batya ab'omukwano mu ntandikwa eno tebaali ba mukwano wabula ndowooza emyaka nga wenkugambye nti gyatambula baamala ne babeera ba mukwano ndowooza mwaka nga gumu emabega kw'ebiri naye nga takimanyi nti ye oyo mukwano gwe gwe yafunye omuntu ate yazaala ki omwana oyo yazaala omwana abatulaba era abatuuliza omwana oyo waali wano naye tetusobola mubalaga so kati omwami wakola ki nga Saalongo nga mubuuliranga ngera naye agira omwana ono afaanana mukwano gwange gundi kati nga mugatata w'omwana mwali muno mu tawuni ali bwati ne bwati Saalongo olumu yalabanga omwana ng'amwefaananyiriza mukwano gwe naye gwe yalinga amwefaananyiriza yalinga tannakakasa wabula ate ku olwo lwakakasa nti kituufu ne bwe neefaananyirizanga kuba namunyumizanga afaanana waati yakula waati ate awo nali sirina ebyo bifaananyi nti oba nkole kimulage naye nga mumunnyonnyolera ng'alinga agamba oba yoyo naye nga mugamba ali bwati ne bwati so ku olwo lwategeera nti oyo gwe yalinga asuubiriza ate yeye naye kyanyamba baali bakabeera ki ab'omukwano mwaka nga gumu kw'ebiri so tuli ku pate basituka basituka banyaniriza musajja agamba oyo gwe mama w'omwana we ayagala mwana naye awo omwana ng'aligenda na mu myaka yali agenda mu myaka 10 oluvannyuma lw'ebbanga nga omwana yakoma awulira nti yampaaki olubuto tamanyi mwana oba afaanana atya ne taata w'omwana wange saagala mwogerako bubi naye n'ekyo kyannuma kati andabye ndi n'oli ate yannyamba ate yannyamba kati ate ambuuza ki omwana mwami Viki sitya gwe ntya Katonda tetweyongereyo mu maaso kasita ono yatuula yambuuza gundi ono omumanyi nze namugamba simumanyi n'abuuza oli ono omumanyi mumanyi mulinamu n'omwana tetweyongerayo n'angamba Malongo tugende netugenda netuvuga motoka paka mu balakisi netubeerawo we tutyo jjukira olwo omwaka neera guli mu kuggwako oyo yali 2016 ali mu kuggwako tutambula we tutyo mpola mpola 2016 tunatera ogenda nga mu Desemba wayitawo myezi gyalinga 2 tata woyo omwana ne bankubira essimu waliwo omuntu gwe yali naye ne bagamba mbu baagala laba ku mwana kuba omwana yali takolanga ki tamulabangako naye ng'akimanyi nnina omwana so nga nkwata mwana nga mutwala okutwala omwana eyo basooka kubira Saalongo era buli ekyakolebwa buli kyalagibwa buli kyayogerwa byonna baali bimukwatira ku ki ku ssimu ng'olwo ono tata w'omwana toyagala kulaga oli nti waliwo embeera oba enkolagano eyamu nti mukazi wo mulimu ennaku zino jasi byali byakoma kuki ku ssimu kulaba mwana so kati bwe bimala okubeerawo ebityo nga n'omwana muzaayo nga bali abaalaba omwana basanyuka olwo bamutuuma erinnya era ku olwo lwamwanga erinnya omwana bamuwa erinnya nga wa myaka 10 era n'erinnya yali muwera mu bbaala kubanga gye mwasisinkana bwe bakuyita wagenda mu bbaala nagenda mu bbaala gye watwala n'omwana nga tugenda ayo nno omwana mirako nga munaye nga tugenda kati ndowooza twamalako omwaka ne tugenda mu Christmas ne tugenda mu January kati mu January wa 2017 jjukira embeera ya Saalongo yatereeramu naye tetunabeera kuzimba kiri kojja wange nga bankubira essimu nina kyembuuse
Ki? Mama yamala n'afa 2016 mu mwezi gw'Ekumi yalwala. N'amala n'afa naye era Ssaalongo yaliwo nnyo ku buli kimu. Awona oli omujaluwo taddanga. Oyo ye yagenda. Anadda. Nedda yakomawoko. Bwe yadda anti ako. Yakomawoko kuba bamugamba. Mukazi bw'omusasula. Abeera wuwo. Kati bw'oba wagenzeyo ate n'atadda agendayo bakuddiza eki? Ebintu byo. Kati eyo sole mbadde ate yo saagala akola ki? Gituwe ekyokuyiga kiri awo kingi. Eyo yo sole mbadde saagala kugiddamu. Gituwe. Kati omujaluwo nadda atya? Omujaluwo twakubira amasimu talaba wentwala bakozi talaba kiddako. Wiki gye wamuwe yaggwako? N'emyezi gyayita kati tuli myezi nga 9. Eri eno ekkwano oliziza wa Ssaalongo. Omukazi wagambanga nti ngenze wa X. Manya bagenze solovinga X. Si buli omu kuba ate ebizibu byange birimu X. Era birimu X. Njagala kakasa wano Ssaalongo nti X taliyo nze njagala nyambe. Ssaalongo. So omujaluwo yeesitukira. Yeesitukira kati ate eby'omujaluwo biwanvu bikoli kunziza walala omujaluwo ate amakanda. Kati bimenye. Amakanda yagaza wange. Naddira n'engoye ze n'ateeka wange nti kati okuba kuviira eno mu Uganda nga tubeere n'aba babiri nina okubeera jaluwo nga tewamala n'omugamba wayendeka neno ndi mufumbo. Nze namugamba nalekayo eyo omuzigo gwange jukira omuzigo gulimu ekyama. Kati ajja nsanga nga omuzigo gwotoŋŋamba omubuzaabuza wangamba ogenda kunfumbirwa biki. Kati basajja muli bangu baako kulimbalimba nabivaako nejjukira nina Ssaalongo wange. Kati oyo omujaluwo yanemerako najja n'engoye ze nangamba nze siddayo. Bangambye kati ye yakitwala buli ayogera Oluganda Muganda. Bangamba Baganda muli babbi nayogera Olujaluwo nayogera Oluswayiri n'atabuka nangamba kati munzirize eki ebyange. Mama wange nangamba bukyanga tukola miko. Era mama omulemirembe naye yafa musanyusi. Ati nange madde byo saagala. Omujaluwo sombufunze teyaddizibwa bintu. Tebamudiza bintu. Yatuuka naye kongola. N'abireka kati mama yamugamba oyo ye teyakugamba ye yali azze yonnoonya mirimu naye alina omusajja weno mujaasi ajja kukuba amasasi. Omujaluwo teyasula. Omujaluwo naabwira birimu pisto. Ye n'atambula n'akola ki? Naga mwamubba. Ffe tuli babbi yatuyita babbi. Natambula nadda. Kati ate omujaluwo omugagga munange nkutumiddeko tewalina musango. Talinawo musango. Wali mugezi okubivaamu. So tukomyewo ewa Ssaalongo kati ako katirisi mukategedde omujaluwo gye byakkira sasiri eryamugjamu teryamukubwa naye atirisi yalisuubizibwa. Kati twakomyewo wali ku bya Ssaalongo mu January mama amaze okufa. Ssaalongo abaddewo. Mama yali mukyala musiraamu twabize olumbe. Ssaalongo wadde waliwo ebiriwo naye kino nkikwebaza yayimirirawo nnyo mu 40 ga maama mu kulwala kwa maama kugamba yabeerawo n'alagira ddala kiri kyenyini obuvunaanyizibwa omusajja yennyini. Era ne kubuka engeri Ssaalongo gy'atali nti muganda oba muki kubuka yatukako essaawa ez'okumakya. Era nina maama wange omu yaŋŋamba nti omuko nga akedde. Naye Ssaalongo yajja najja n'emmotoka ye muntu eyatusomberako mu mmotoka ye Mikeeka biki era we banaabira bonna buli omu ajja kola ki kujjukira n'asombako ebintu biki biseera bye yali avuga Prado. So muli kyali kizibu okuta Ssaalongo wabula era tukyali awo kojja wange aŋŋamba ndi kutwala bweru. Baba afudde simusasudde ate baba yambeererawo yanyamba yansomesa biki. Kojja wange aŋŋamba ntwala bweru. Kojja ali mu America. Kojja ebintu bino ayinza okubigira bw'ati kuba mulokole nnyo naye era naye nsaba ngenda yisa wano obubaka bwe kuba namunyiiza naye ensonga ezanviirako okola buli kye nakola zaali z'abaana olwaleero ze ndikola ki ze ndikwogerako. Saasobola byogera luli naye at least leero njagala buli omu bw'akalaba amanye kino na kino kyali bwe kiti kyaviirako kino ekitegeeza kino kyekyakola ki kyekyaviirako kino. Kojja abimpangirako twalina oyo Ssaalongo
alina smartphone tukubye ebyo ebyobufaananyi kubuweereza bikinkedde ku international affairs byali byamangu nali ngenda mu America buli kimu nekiggwa nengamba Saalongo okugenda ngenda naye omwana wange ngenda mulekera ati omutima okikkiriza oli mwana nedda oli sinaba namwogerako era ne Saalongo tamumanyi yamanyi mazzi ngamba ono olwo oli kuona omwana Saalongo yamwerera paka na kati yamuleka nangamba Nalongo gwegenda omwana muleke ku ssomero lyonna lyoyagala nze njagenda nga mpeyo fiizi mwolidajje wajjaja wakoleki awummule buli kibanabanga bansabye genda okoleki munange babinkolerako ne prosesi zonna ne ziyitamu ndowooza kyatutwaliranga wiikeezi buli kimu nekigwa kuba ne bakojja sente zaaliwo Viki nekyanga yagenda mu America nagaana nze nagaana kyokka nga wano mutandika okubigoba kwali oyagala nagaana bateekamu sente zaabwe era kojja nsaba okuyisa wano obubaka we munaaba mulabye akantu nsaba kunsonyiwa nange simanyi lwaki nakola ki nagaana naye byendi kunyumya olwaleero bye byanviirangako okubeera nga buli kimu kigaana so bwe nagaana bandeka tebankaka neneesigalayo naani ne Saalongo wange mwami Viki tugenda mu Gwokusatu yali birthday yange tebiriko kwebiri kamera nti atulikodinga eralikira kamera waliwo ebyatuguddeko obwedda tugenda mu Gwokusatu birthday yange gwa kolo nasula wa Saalongo n'emikwano gyange Saalongo natugulira ku byokunywa ku byokulya birthday yange awo nali ndiweze emyaka 27 kumbe okunywa okwo n'okulya Saalongo alinga yakikola nga nsiibula enkwatagana yange naye nze kyesaamanya kyali kyamake so bimala okubeerawo anvuga ndeka walinga wandeka bulijjo ku olwo Saalongo yampa emitwalo 10 naye era sitiro ebiseera ebyo kale zaali zigenda zigwamu vali naye zaalimu kati nali njagala sitatayimu ewaka era nalina oyo omwana yaliko kweyo birthday era namutunuulira ne kumakya Saalongo yalabirira oyo omwana nga amutekerako katyuni amusigirako blue band ku migaati n'amuwa buli kimu kwegamba buli keya yonna yakaata so era twalina oyo omwana nampa emitwalo 10 nengenda nengulamu ate sitatayimu kadikoda kaali ka mitwalo gyali 7 ebiseera ebyo ye yali enkomerero yange ne Saalongo nvaayo nkomawo wayitawo ko olunaku nziramu okubirako Saalongo takwata yamanyiza okunkubirako takuba nonyereza omusango gwe nakoze togulina kubanga nze nabeera ne Saalongo era ne mabegawo yakinziramu teyankwatako na musajja nange saamukwatako na mukazi era ebyajjawo byebyo ebyajja oluvannyuma naye saamukwatako naye teyankwatako so munange embeera ebeerawo kati balobe nali nabo ku birthday nga bangamba Saalongo banywera wano ne tata w'omwana wo babeera abo tebateŋŋana kumbe Saalongo ye yasalawo ku mukazi ne mukwano gwange kaneesonyiwa omukazi asigaze mukwano gwange nze kye nalwawo kola ki okutegeera so nabeerawo embeera yali nkambwe naye jjukira sigwa kwewuuba eri kwongera kuseesamu Saalongo wange mbeera etereera tuzimbire abaana ki enju twawukana ne Saalongo Viki kyali kizibu sakkiriza nalwawo okumanyira jjukira nali ndudde naye emyaka mingi omuntu gwe nanyigamu yeyo omujaluwo ate naye n'amala n'akola ki n'agenda so embeera yali nzibu nga wokiwulira nemala nenkimanyira nti twayawukanye oba twayawukana so mwami Viki twatukanga mu Gwomusanvu 2017 nali mu supermarket nga ngenze naabo ne sister wange omuto nali nabye ngenze okugula ne wabaawo omukwano gwa Saalongo eyansanga mu supermarket baali bonna bampita Nalongo nangamba Nalongo ate kati oli muno ne mugangulira ku kyokubeti bikinga omanyi ebyolwali nangamba abula Nalongo oli musiru nemugamba ate ki omwami oyo sijja mwogerako naye wanaalaba akantu ajja lujjukira nangamba Nalongo oli musiruko nze ate ki nangamba noleko omusajja nga awezezza omunyu kati alabika kati yali ategeeza omunyu saawa eyo zaali ki
nakati bwe guli omunnyo sente lulimi lwadda kati kati bwe yaŋŋamba noliko omusajja nga awezezza omunnyo ne mugamba wa akaseera nali akoze nakola ki naye nayogera kwekaza kati walize waali sirina kubanga weyalinga ayina yampa weyalinga twalina naŋŋamba nange nenkola ki nendeetayo kuba embeera yalinga nzibwe ya Ssaalongo nga leero waba ayina enkyabeera talina naye kati awo yali amaze okukola ki okufuna kyali kizibu sina ngeri gye nzira wa Ssaalongo okugamba nti mujjukize biri olwedde nze yambuloke nga byakola ki byaggwa naye kasita oli yaŋŋamba omunnyo namanya bumanya bino bye neewuuba nga nentekamu n'ekinaana osanga byakoze ki byakola Viki nalowooza ebintu bingi nensiiwuuka nembeerawo nenkigumira nembeera ni taata w'omwana ye nga manyi kintu ekifiizi ng'ebyo ebisigadde tokola ki jjukira oli eyandeka byonna yali akola ki abimala so embeera yo yali nkalubu nnyo nenkigumira era paka nakati bwekikola ki bweguli ekya fiizi kyakitwala ebyo ebisigaddemu abamanyi kati 2018 n'atuuka 19 n'atuuka 22 omwana oli taddangamu kunsumbwa nalekera n'okuteekawo ebyamagi tuyingira mu 22 bwe tuyingira mu 22 awo embeera nebeera nnungi ku sayidi yange kati nali nayingiramu ebyokulokoka ng'olwo bye byanviirako nendeka neki amagi nga embeera nnungi nensubulako amanda nga ngasubula nengasuubuza nentundako engoye ng'embeera nnungi nga mbeeramu n'5 n'3 n'8 ng'embeera nnungi naye nga nange ebyokukolera omwana egundi nabivaako olw'ensonga tata waabwe twakola ki twayawula mwami Viki jjo balamu wano 22 yali 22 wemba njogera nga wenkunyumirizaako kojja wange nga banziramu bampayo chance ey'okumeka ogende mu America ey'okubiri nedda nina ekifo kye bampanga kyakubeeramu wano nga walungi nnyo wa mulembe nengenda nembeerayo bwe nabeerayo omwana yadda uli omusota yadda atawo nga mukambwe nga muyitirivu kati nengamba badde manyi byakola ki byakoma mwana bwe yakomawo mukambwe nina maama wange era naye kyemmanyi ayinza olaba akantu kano yajja nkyalireko eyo gyenjogerako naye olunaku lwe yajjayo omwana maama omuto maama omuto yajja eyo mu 22 nga z'okundabako gye nali mbeera eyo bakojja gye baali bankwasa maama yajja nansanga nga nina ekisenge kyendimu nali ndi kusiimula enkuyege nali ndi kuyola enkuyege n'ensanafu omwana yawaguza ng'ennyumba yali mutayiro naye nga yasima ebituli nga mu nnyumba abeeramu okitegeera mu nju mwe nali nsula ng'abeeramu olwo atandika olutalo olw'okweraga mu ki mu bantu kati maama oyo ajja yampita gundi yokola ki ndi omunsirise siri kwagala alabe enkuyege zino kati jjukira emyango gibaza mbaawo kati osooka n'olaba ekituli awo then kuno n'olabanga enkuyege zikoze eki kati kino nkere y'ekiswa kati kino naye nga biri mu nju mulimu ne tairozi kati kino ekituli omwo omwana wange nga mwakola ki mwayita neera nenkola ki nensirika maama ne mugamba nze simanyi nakiri wano oluusi enkuyege zikola ki zijja kati awo nentandika nga kugula ddagala lino erifuuyira ebyo nga mubeeramu n'ensanafu naye tebyatulumako kutukosa ensanafu tezannumako ate nga byajjanga enfunda era maama wonooba okalabye maama sijja kwogera naawe mannya naye jjukira olunaku olwo kuba esitole yange njagala giwumbawumba netondere buli gwe nakola ki gwe nasobya ate nsaba bampe ne ku magezi ate banziriremu banyambe kuba kati saawa zino ndi bubi kati munnange maama we yakola ki namala neyeetulira mu ntebe n'atabifaako newayitawo ebbanga waliwo sisita wange eyajja yali yakazaala era naawe sisita wange kyemmanyi ogenda biraba togwa ku YouTube bwe yajja n'omwana
ne mwalira ne yebaka wano ku mabbali waliwo ebintu like nga olaba emmeeza ng'ogipanze ogitaddeko decoration ng'otaddetaddeko ebintu nga omanyi mu nyumba. Kati sister wange kwaliko ne flaska gundi buno ebintu by'abaana buboto biki byoli sister wange. Kati nje nali ndi mu kiro neebase twebaka mu kisenge kimu sister wange agenda ozukukanga ebyo biri ku kameeza nga byonna nga bigudde botolo ziri eri buno obugato buli eri. Kati nanyimusa nangamba baaba ate bineeno nga bigudde bwo bisuula yabiwulira nga bigwa. Kati nze sasooka kufayo olw'ensonga nali muki mutulo. Luvannyuma nnyo ne mmanyi omwana akoze eki azze olwo ayagala okweraga muki kiro. Vikomanyi kye nakola nze gwolaba nalekerawo okubeera nga nsula n'abantu neteekawo embeera era abantu bange famire zange nsaba mu nsonyiwe. Mbaddewo emyaka gyonna nga seetaga abantu kunninana wadde okunsembirira naye ng'ekiba neegobyako mwana nga saagala mukole ki mutegeere. Naye Viki njagala okutegeereza natandika okubeera ng'oli wankubira njagala kujja kukyalirako naalongo kineno nga nejjako waya nga neekambuwaza saagala beera njagala munyuma ne tubeeramu abo. Kati oli nali namugamba kuba baali baŋŋamba eri nti omuntu yenna gwobeera naye waka mugambe bw'alaba omusota tagukuba oba tagutta. Kati nembuulira oyo naye nga siba wa nsonga lwaki nkoze nembuulira oyo kuba ate oyo yasinganga okulaba nawamubuuza wakibi bagulabako emirundi egiwera. Ate nga tegumuluma nga mugwa kala ki tugende mu maaso. Kati twalinanga ejjambiya ewaka alusobi kinga omanya amaka. Kati oyo namusanga yetegese luno waddamu nalaba genakola ki kati oli omusajja yaŋŋamba omuntu yenna gwembeera naye waka mubuulireko tatema kyova olaba namala nenejjako kuki ku bantu nga sagala mbere n'omuntu akole ki abitegeere. Kwa yaŋŋamba singa baguta oba singa gufa ogenda ate kufuna ki obuzibu obusinga ne bw'oyogerako. So nasalawo nembeera nga buli wembeera tubeera aba n'oli naye nga n'ensonga saakola ki saagimugamba naye nga namugamba woolaba mwami Viki abantu bakyawanze netandika ng'okuloota nga omwana sister yamala n'agulaba teyalaba naye teyadda. Teyadda yatya agamba wonna wooli kinyeenya magi teyadda kubanga singa yampita nga ntunula yandirowoozeza mbisudde naye n'okunzuukusa yankona kagamba nze nali mutulo. Kati ye nekijja kyagala kirage ye. Kati nampita nangamba baaba era wanaaba akalabi kyemanyi ajja kujjukira. So nateekawo embeera okubeera nti saagala nkyalira ate nange sikyala embeera awo naye nga nze ensonga nkola ki ngimanyi naye nga okujoogerako mu public kyekizibu. Sagala mawulire sagala kunjogerako n'omuntu mwenyini akutya newaba musajja. So weegobako emikwano neŋŋanda togenda wantu n'osulayo ate naawe tokyala ate bakukyaza tokyaza. Naye kye nalinga neewala omwana oyo okola ki kweyoleka kuba kati emyaka gyali giyiseewo ng'ebbanga ddene. Kati mu ekyo kukyembuuse nateranga nnyo okuloota abaana abavundu emirambo gy'abaana emivundu era nga ntera nnyo okubuulira oyo omutabani wange nga nyinza oloota omuntu tugeze oba bali ku ssomero waliwo aweesa omwana nga mwese ku mugongo naye ng'omwana mufu omwana nga anyoka ensowera. Kati wali owuliddeko omulambo oguwunya kati ekivundu ekyo kinzijira mu kirooto naye sifujja kuba kibeera kiwunya nnyo naye sifujja kuba kati nina gwe nagamba nangamba lwolikola ensobi n'ofugira era mu kirooto osanga nakyo kirina kyekikola ki kyekitegeeza. So nalootanga nnyo abaana nga bavundu naye nga sinze embeera mbalina ndaba omuntu
oba asitudde omwana naye nga mufu nenda bona awese omwana naye ate ali kulaba alina byalaba naye nga omwana gwawese muki mufu naye nga kubeerako n'ensowera nga ekivundu kingi era nga njira ne mugamba naye gwe gwawese towulira lwaki tosoose muzika n'olyoka okola kino kitegeera si ekyo kyo saamanya ki kyekyali kikola ki kitegeeza kati ng'ovudde ku ekyo omwana oyo bwe nalaba nfukidde waati omwami Viki nze mwenyini nakola ekijjulo nafuna sente nenkola ekijjulo ekitaliiko Ssaalongo wabula nga bwe nagambye sigenda kulekayo nina engeri gye nafunamu Ssaalongo ne mutegeeza ne mugamba nno ndudde nga nkunoonya olw'ensonga ki eno n'eno yaddamu nali manyi byakola ki byaggwa nagamba tekirina buzibu nze bw'onooba otegese ekijjulo buli kimu ngenda atekamu ne sente tugenda kubeerawo nenkola budget nera nemukola ki nemuweereza netwogera nendowooza ku luno ateredde olunaku we lwatuuka Ssaalongo nemukubira simu manyi Ssaalongo binajja biraga namukubira simu nagaana okwata kati neebuzaabuza olwedde twali twagula emmere biki mpisa abaana nagifulafula pate nga y'abaana nenkolakola ebyo webito nofumba n'emmere nendeeta n'obwana obuzina bityo olw'ensonga era omukolo gwali gwaki gwali gw'abaana Ssaalongo teyajja wabula ekiro ky'okwogwa omukolo enkeera Ssaalongo yampeereza odiyo njogera nga bwe kyali odiyo yali ya dakika nga 6 bwe nakola eyo kyekijjulo nayita ne tata wooyo nga kyendi kwagala aleme kutya n'oli naye aleme kutya nga just njagala balaga ekizibu kyange kyekino naye jjukira oli ye tata wooli takola ki tabimanyi era bonna bagenda bitegeera leero bwe banaalaba story tata woono teyamanya nti wazaala n'Abalongo yabimanya ebyabalongo era naye yambuuza ye osooka ombulira abaana ba bulaza wabateekawa amuyita nakabulaza abaana ba bulaza zonna bimuyita wabateekawa era nembuzaabuza kubanga kiri kyange kibaddewa kya ku mutima kati mwami Viki nga tumaliriza emboozi Ssaalongo bwe nkola ekijjulo ekisooka anziramu angamba nze sisobola kujja kukola mikolo gy'abaana bange ng'ate n'oli naye okoze eki omuyise nali ntaddemu sente gyali mitwalo era nga 8 kyampisa bubi nangamba naye nze ebyo byonna nsobola obikola nga totawanye nakumpa bajeti n'ombulira bubuulizi kino kyetaagisa ne kino ne kino era nsaba Ssaalongo abanaalaba emboozi eno nga tonagiraba bakubikunyonyole byonna so nengamba nja kupanga ogwokumeka ogwokubiri nenziramu nempanga Ssaalongo neera yalema teyalabika ye ng'obwongo bwe bumugamba engeri gye yandeka ne taata w'abaana twaddamu okukola ki mwateekawo enkolagana kati ate ye tayagala yingirira ki nkolagana yaffe era kyekintu ekiriwo essaawa zino Ssaalongo wange nkukoowoola yonna gy'oli bw'oba olaba ebintu bino nze ne Musanji wo tetulina nkwatagana tukoma ku fiizi tetuddaawo mbuno tuli ba mukwano tukoma ku kyamwana ate tuliwa nawo damu oyite Ssaalongo muyita anyambe kuba bangamba ensonga zonna ezinsibye buli kimu ziva ku ye kyemuyitira sigamba nti kumpasa wabula njagala ebintu bye namugambako oba bye mbadde nga mugambako abituukirize bikole ki bibeerewo kuba nze gyendi siri bulungi bwe nkola pate eyaddako nagikola ku lunaku lw'abamaama Mother's Day beerawo si Mother's Day ebeerawo mu May nagikola mu May neera nempita abaana nga bulijjo Viki nakola leero pate eyo neera Ssaalongo teyalabika Viki nalwala nga sirina kyendya nga nsesema simanyi bulwadde gye bwakola ki gye bwava nawulira nga ensi entamye nempulira nga buli kimu kintamye kubanga ndigezaako bikola bindaga nti bigaana nali natandika okusaba nakwata ebibbo byabo abaana bye bampa nengenda mu kyaki ne babyokya ge maziga ge wawulidde nkukaabira nabyo ebibbo ebyo nabyokya Gwakutaano omwaka oguwedde bwe mala okubyokya nendowooza emberege nakola ki
naye jjukira eri abasabisa be bakugamba oba oyagala oterera olina ebikusibye kino na kino kyejjeeko kolawo bani abookya we bituuka mu kkanisa ani ayokya musumba yayokya musumba yayokya naye mwena bibatwaliramu olw'ensonga nze nsitudde nenkola ki nentwala so Vika embeera yayongera okutabuka Vika embeera yatabuka nze golabanga mu nyumba mbeera n'ennusu bisatu naye nga nina omwana ow'okulabirira Viki nze ndaaze netuna n'engoye zenyambala ku mubiri naye nga nebenguza oli akuwako kitundu tazimalaayo takusasula Viki natunda omufaliso natunda ebyokwebikka nze Viki ninga omusota nsula bweru Viki nakyayibwa abantu bankyawa ensi yankyawa era nsaba okwetondera buli gwe nanyiza kubanga nalotanga kiri nga we watusula nga totwagala naawe ogenda buli akakola ki akwagala Viki nze ensi yankyawa kuviira ddala gye banzaala paka neebukojja newenzira mu mikwano nze buli omwagamba ndi mubi bwewanyiza gwe wakola ekibi ne gwotalina kyewakola si yona yankyawa mbeera mu nyumba neneesibirizaamu sifuluma siyina mikwano negye naakadda gyendi baneiba bange abapyayi munaba mubirabye nina omukyala atera okumbuza lwaki weesibiriza mu nyumba ensonga ezinsibiriza mu nyumba ze zino zenjogeddeko leero buli wodda wonna era n'oyo omukyala juzi yaŋŋamba mbu omusota ne bajja ne bagula baawo ne bagukuba ate abaana abagukuba baali baawo bennyini era mu mutima namanya ne wano wenzize wapya era omwana akoze eki aze naakabeerawo omwezi ogwo nayingirawo mu Desemba kati myezi giri emeka myezi 2 omwana anumbye osenguka yeri kati eyo walina omuzigo no eyo omuzigo navaayo nenzira eno bakojja gye bampa chance ey'okubiri gye nkugambye olwo eyo yewali ennyumba eya Tailozi omwana mwe yasima ki ekituli kati maama wange bamala ne bakomawo mama wange yajja omu ne bakojja bange baali babiri bwe bajja bankonkonanga neŋŋana okugulawo eyo embeera gye nkugambye nateekawo nti tonkyalira sikyala bajjanga ne bankubiranga esimu neŋŋana okwata ne banemerangako ne bakola batya ne nteekerawo ddala embeera ne mbeeyisizaako bubi naye nga nze manyi lwaki nali nkola ki nali nteekawo eyo embeera so nali nasiba ekikeeka wabweru w'ennyumba bwe mala okwokya ebintu ne bitabuka sirina bibbo obongo obuŋŋamba ddamu ofuna amagi ogateeke wookola ki wogateeka omwana ajja akole ki bw'ona oddamu n'ofuna sente ate oddemu okola ebibbo bupya so nasiba ekikeeka bwe nti waggulu neeno wansi nenteekangawo ki amagi kati kwolwo bakojja bange bankonkonanga enfunda eziwera neneesibiramu nenemeramu kojja wange yabuuka geeti naggulirawo banna abaaliwa wabweru baali baze n'emmotoka zaabwe ne bazirekawo wabweru twayomba Viki era nsaba okubeetondera nayomba ne famire yange naye nina ensonga lwaki nali nkola ki kojja bwe yayingira bw'ati yakwata essimu aweereza oli nannyini nju n'amugamba baaba olaba yatukirawo ku kikeeka kwateeka amagi n'agamba bano bakola ebyawongo bano bakola we bati kojja tebyali byawongo bye nali nateeka awo agamagi nali nagateeka mu kabakuli nga mpeeramu mwana kulya naye bakwata ebyo ebifaananyi ne babiweereza okukakananga nannyini nyumba akubye essimu kwata ebintu byo byonna okole ki ofulume namanya bumanya nti omwana oyo era yakoze eki yaleese embeera eyo olw'ensonga era naawe wennyini wetwali tewaali nnyumba ye jjukira neegobyeko abantu bigaanyi Viki munange nakubira Saalongo essimu ne munyonyola eyo embeera Saalongo yaŋŋamba buli kimu agenda kikola nankakasa
nga naye embeera tenakola kitenatuuka guno ogusembeddeyo ddala ebirala sigenda kubyogera naye nga Ssaalongo yankubira n'angamba tugenda bimaliriza negye buli eno Ssaalongo yasirika Ssaalongo nako okujjukizanga ebintu ebyo naye amazima geego olwaleero nkoze eki ngogedde deni na buli yankubiranga esimu ng'ayagala okujja okundabako eyo yensonga eyaŋŋaananga era nsaba okwetondera bakojja bange benayomba nabo nsaba okubetondera kojja sigenda bamenya manya naye mwajja ne mubuuka geeti n'okwata kamera n'otekaawo aliteeka ngala magi ga musota ago ng'embeera eganya era nsaba kunyamba omuntu yenna ali eyo ayina obuyambi asobola okunyamba abaana abo ne batereera ayinza okumpa ku magezi mbweyanziza kubanga Ssaalongo saayagala kumulemerako nnyo kubeera nga mulemerako nti mwesibyeko ayina engeri gy'ayinza okiŋŋondezaamu nti oba tusobola okusaba n'ekikola bwe kiti nti oba tuyinza okubatereka ne babeereyo ne bataddamu kulumba ayina amagezi gonna endowooza yonna ndijjaniriza era ngisaba nsaba buli gwe nanyiza yenna mwegyo emyaka egiyise mu mbeera yonna ekizibu kibadde ng'ekyo manange ensula bubi sirina mulimu buli kyenkwatako kigaana mbulwa n'ekyokulya nze nsirira buugi nensulirira obuugi nembeera mu nnyumba sirina gwe nkubira essimu olw'ensonga abantu bonna bakola ki bankyawa buli omu yanvaamu bannange sirina ngoye nze natunda buli kimu nze nsula wabweru sisula wabweru mbu nsula wabweru wa nnyumba nedda fikiza naye akasaawa 10 ez'ekiro otulo tetunnuma naye ngenda okugenda mu buliri nga bwonna butobye nga bwonna bulimu empewo era ne baŋŋamba nti engeri ffe gye tusula ebweru kati naawe wadde osula munda naye beera nga asula wabweru era nze buli wembeera wonna ng'omuntu abeera ebweru embeera gy'ayitamu gyembeeramu oba kwa musana oba kwa mpewo naye baŋŋamba ekyo kyonna omwana alinga ndagako bannange mujja kuŋŋamba ngende nsabe nze nsaba era n'olwaleero luno nkyasaba ndi mukyala mu Katuliki ssaawa zino nsaba era kyekinebasa ssaawa 9 naye nabivaamu anti natwalayo ebibbo ne babyokya ate ebintu ne bikola ki ne bitabuka naye bannange nze sirina bwendi ayina amagezi gonna oba musumba oba ki oba basheeka ng'osobola okunombera ku dduwa n'abasobola okulaba sitoola eno nonjogererako ne Ssaalongo obeera omumanyi kuba mumanyifu bambi munyambe bannange nina ennaku bangamba sigenda kudda muzaala mwana naye maama yazaala omu maama yazaala omu ati nange nina omwana ogu naye baŋŋamba ekyanviirako ekyo kyonna obutaddemu kuzaala bali be Nasuula baŋŋamba weebiri beera biteredde nange ndiddamu nenzaala bambi munyambe ayinayo amagezi gonna bambi munyambe kuba nze mmanyi kyempitamu nga ndi bw'omu mu nnyumba nonkabanga toyina gw'obuulirako paka wenvuddeyo mu mawulire buli omu wanaalaba ensonga eno gwe nanyiza nsonyiwe biki byebyo ebyange neyanziza nnyo okumu sooka otuulekaawo kati sikamuko entebe ogyongereko mu maaso kale ku mukutu Viki exclusive kwe tuli osulanga ali wabweru nze ne Joero ne mutabani we tusobodde okitestifyingako omukyalo oyo entebe gyatuddemu bwagisitukamu yonna eba erimu amazzi ebanga erimu ayisi eyange nkalu naye entebe ye ebanga erimu amazzi twalikodinze ekitundu ekisoose mu mirembe tutuuse okulikodinga ekitundu ekyokubiri kamera emirundi 2 nga yeekyanga tekibangawo nina kyesigambye Joero nze omutwe gunnumye nga kamera ogizizzaako ogwokubi almost dakiika nga 2 waliwo olabye nga nsirisa
omutwe gubadde gunyuma naye gumaze ne guwona gwokka. For the first time okola story embulamu. Anyway, Nalongo tukwese amannya ga Ssaalongo nakino kankibagambe lwansonga Ssaalongo musajja munene ayinza okuba talina budde. Tetugenda mu mentioninga mannya kyetwakibasuubiriza mu kitundu ekisooka, naye olw'obuvunaanyizibwa ndowooza bw'alina mu kulwanirira eggwanga nyinza okugamba oba oli awo kyekimulemesa nti budde bwe bumubula. Naye era waaba abirabe anyambe sitole yonna ngibawadde okuva ku ntandikwa paka kwesembayo kuba ensonga zonna azimanyi. Azimanyi. Kataata w'omwana ono obuvunaanyizibwa atwala bwa fiizi. Amuwa fiizi ebisigadde byange era sina nakyemwogerako oyo ye yamanyi. Ali mu boarding omwana. Omwana oyo yandibadde mu boarding naye nze namulemesa olw'ensonga mbeera bwogu bw'omu. Nina ensonga gye siyogedde naye ogimanyi. So nalabanga engeri gye ndi obw'omu bino biki nga nina okubeera n'omuntu omulala ankuuma. Gali toyagala bingizaamu webbali n'otusalawo mwana we yabangi. Naye kati nga bwe njogedde emyaka emeka? Vika omwana oyo omukulu alina emyaka 16. Namuzaala nina emyaka 16. Namuzaala n'emyaka 17. Atulaba n'atuuliza omwana ono waali wano. Mwana muto. Nzijukira mu ntandikwa programu eno nabagambye nti mwana yakubidde essimu nanyinyonnyola ebyabaddewo, maama we yabadde asazeewo yejje embulamu. Omwana yabadde alina okuddayo ku ssomero naye nga obwongo bwe kimuzitoyeeko tasobola kuhandoolinga nsonga za bitabo na situation gy'aba yalese ewaka. So n'asalawo ankubire maama ajja ayogere. So mwana muto sisobola munenya era naawe nkusabye tomunenya bwe muddayo ewaka olw'ekyo kye yaŋŋambye newankubadde kyabadde kya mu nju, but for the sake of his life yabadde alina okubaako n'omuntu gw'ayogera naye nga nawe bw'obadde oli eyo nga owulira olina omuntu gw'oyagala okwogerako naye naye yabadde talina muntu mulala gw'asobola kwogerako naye okuggyako okunkubira essimu gye yankubidde. So tomunenya. Bino mbigambira nno wano mu kamera naye nga mbitegeeza. Singa onaamunenya ogenda kwongera tokyalinga bulamu bwe. Tho oli kuyita mu mbeera enkalubo naye kugamba ebigambo bino mukwate empola. Kimanye nti obwongo bw'oyo omwana bukyali buto. Anytime from now asobola okukola ky'otasuubira singa kiba kiri beyond his mind. Kimanyi oli muzadde ekyo okimanyi. So abatulaba n'abatugoberera nsabye busabi abamanyi Ssaalongo, mwami Ssaalongo taata ow'ekitiibwa, bw'oba nga gwe cause era nga gwe solution anyambe yamba omukyala. Nze sikumanyi naawe olabika tomanyi. Anyambe kuba nfunda nyingi mugamba yeye muntu omukulu. Dani ne wabaayo omuntu omulala yenna asobola okungamba nti Nalongo kisobola okuggwa nga tekiriimu Ssaalongo naawe nkwaniriza. Oba basumba oba bakisifuddeeyo ku kasita mubeera nga temuli mukuta. Dani nja kusaba n'abantu abali eyo bonna gwewe nange oli eyo ng'olina omulimu osobola okumpaako. Nsobola okukola omulimu gwonna kubanga nina omwana naye siyina mulimu. Asobola n'okusaba ekintu eky'olukumi nga toki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza
visa ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515